Zabbuli eya41 ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli ya Dawudi, okuyamba abali mu bwetaavu. Wa mukisa oyo alumirwa abaavu, Mukama alimulokola ku lunaku olw'akabi. Mukama anaamukuumanga, anaamuwonyanga era anaaweebwanga omukisa mu nsi. Taaweebwengayo eri abalabe be okumukola bye baagala. Mukama anaamujjanjabanga ng'akyali ku kitanda alwadde, anaawonyezebwanga obulumi bwe bwonna. N'agamba nti, Ayi Mukama, onsaasire omponye, kubanga nyonoonye ggwe. Abalabe bange banjogerako bubi nti, alifa ddi erinnya lye ne libula. Abajja okundaba boogera ebitaliimu, banoonya ebibi eby'okunjogerako. Bwe bava wendi ne babyogera buli wantu. Bonna abankyawa bangeeyera wamu, ebisinga obubi bye bandowoozaako. Boogera nti, endwadde embi emukutte, kaakano nga bw'agalamidde tagenda kuwona. Era ne munnange, mukwano gwange, nze gwe neesiga, eyalyanga ku mmere yange, anneefuulidde. Naye ggwe, Ayi Mukama, onsaasire omponye, ndyoke mbawoolere eggwanga. Ntegedde ng'onjagala, kubanga omulabe wange tampangudde. Onnywezezza olw'obutuukirivu bwange, ontadde mu maaso go ennaku zonna. Atenderezebwenga Mukama, Katonda wa Isirayiri, okuva mu mirembe gyonna okutuusa emirembe n'emirembe. Amiina era amiina.